Anya nze Ibra K Mukasa olunaku olwaleero tuzze mu maka g'omubaka Honorable Paul Kato Lubwama ku nsonga za Royal Theatre esangibwa ku Martin Road emabega wa Petro City w'essundiro ly'amafuta emanyiddwa nga City Oil era nga bano bazze bali mu kkooti nga bagezaako okulaba nga bakubaganya ebirowoozo balabe nga batuuka ku kukkaanya wakati wa Haji Gwaivu omugagga nga kwotadde ne Honorable Paul Kato Lubwama ku nsonga za Royal Theatre wabula nga bwe mmanyi ebintu by'emisango nti bwe mugenda mu kkooti omulamuzi abawaawo akaaganya oba omwaganya mugende mu kye bayita mediation okukkaanya wabweru wa kkooti wakati w'omuwawaabirwa n'omuwaabi wabula nga kino kiragira ddala nti embeera eriwo olunaku olwaleero mediation talks zaaganye baalemereddwa okutuuka ku kukkaanya era nga Honorable Paul Kato Lubwama basazeewo ne ttiimu ye ne bannabitone ab'enjawulo mu ggwanga Uganda ennaku z'omwezi nga 29 y'ensaleesale omulamuzi lwagenda okuba nga atiemula omusango guno wali ku Twed Towers wegugenda okuba nga gulirwa embeera eriwo olunaku olwaleero kwe kubeera nti Honorable Paul Kato Lubwama yali tamanyikiddako ng'ali awo abayaye ne bazinda theatre eno ne bamenyaamenya ebintu byonna ne bamenyaamu entebe ezo ne bamenya ati nga kwotadde n'ebifaananyi eby'enjawulo ne babisula awo ne boonoona buli kimu era nga ye n'asalawo tebagenda kuggyawo kintu mu mbeera y'okuba nti bakuŋŋaanya bujulizi ne bakireka awo olunaku olwaleero bw'oba otunuddemu mu ggwanga Uganda tulinamu theatre mbale ozibalira ku ngalo omuli National Theatre omuli Bat Valley Theatre omuli Theatre La Bonita nga kwotadde ne Royal Theatre wabula nga embeera eriwo kwe kubeera nti Royal Theatre eno ye theatre esoose oba esookedde ddala okuzimbibwa munnansi oba munnauganda naye ng'ate kwe kubeera nti olwaleero luno eri mu kusaanawo sinakindi eyinza okuba yasaaniddewo ddala ekinaataasa okudda kwayo oba okusaanirawo ddala y'ensala y'omulamuzi negataako tunyumire Honorable Lubwama atunnyonnyole embeera eno fe abasinga abayise mu mikono gye tumuyita Anko Kato. Anko Kato nkulamusizza. Nankulamusizza nnyo ssebo. Obulamu bugamba ki? Manyi omuntu oba toluubirira kufuuka bingi obulamu obusanga nga bweyagala era naawe amagezi genkuwa toluubirira kufuuka president. So mu bumpimpi omuntu akulaba oyagala mutegeeza nti gwe watuuka mu birooto byo. Ndi nga eriyo bwonsika kati onkutula bukutuzi. Wakoma? Nakoma sikyayina ene ambition yonna ndala gye ŋŋenda kufuuka okuggyako okulwanira ebyo bye mmaze okufuna kati nga bwe tuli mu kulwanira Royal Theatre nga tugijja ku mafia Gwaivu tumuggyako Royal Theatre tugimuggyako efuuke y'abaartist baddemu babeere n'ekintu kyabwe. Njala tunule struggle ya Royal Theatre eno ogibaddemu naye ba artist bakusupportinze ogirimu almost wekka ne Diamonds Assemble problem eriwo? No, ba artist sigamba nti ba artist ba supportinze kubanga kino ekintu si kyange manyi bw'omala okuzimba theatre efuuka public asset eno theatre yafuuka public asset ekirungi nti tulina president atukulira ffe ba dramatist ffenna era olutalo luno ennaku z'omwezi 29 tugenda mu kkooti era tukubiriza ba artist bonna abali mu ggwanga abalabi ba theatre abapulaningira theatre abalya ku theatre mwenna mujje ku nnaku z'omwezi 29 wali ku Twed Towers ku kkooti awo we tugenda okubeera nga tugezaako okuddamu okweyubula. Honorable, njala tutunulire briefly abantu tubaweeko genesis ya Royal Theatre n'ogifuna otya ogitandika otya? Royal Theatre emyaka nga 7 egiyise emabega twanoonya awantu esobola okuzimba theatre mu Kampala nga theatre ziyitiridde obutono. Ojjukira nti nazimba Cooper Theatre eri wansi ku paaka enkadde. Omwami Bosco Muwonge n'akwatibwa ensala ne fitina ngemuyitiridde n'afuna akasajja ku mutima n'agimenyawo. Ne tunoonya awantu awala we tuyinza okuteeka theatre ne tufuna ku Martin Road ku Bakery Road owa mwami Gwaivu ne tukola naye agreement ne tukola naye lease ya myaka 20 years. Okay. Theatre twagimalamu emyaka 4 nga yatuwa investinga mu 1 billion
kubanga oba ogenda okukola liizio olina okulaga what you are investing in. Ne tuyinvestinga mu 1 billion y'essente. Ne tugenda waba Erias Lukwago we bakola agreement yaffe eya liizi. Ne tubimaliriza, ne tumala buli kintu kyonna, tugenda mu gavumenti ebintu ne babikakasa, ne tutandika okukola. Luvannyuma lw'emyaka 4, Mwami Gwaivu najja n'atandika ng'atandise okulaba theatre etandise okufuna abantu batandika okujja. Kati kya butonde engeri gye nali nkoze theatre nga yali ku first class. Bajja kuwako ku bifaananyi bakulage how this theatre was. Kubanga yali evuganya La Bonita. In fact yali esingako ku La Bonita mu nteekateeka yaayo. Kuba La Bonita yali cinema, eno theatre. Waliwo enjawulo. Mu ntuula y'abantu kati fe abali professional tukimanyi. Mu cinema mubeera mu kikko. Nga mwambuka wali stage kubanga olutimbe luba waggulu. Then ate mu theatre muba mukiira nga mukka wansi. So twateekamu ssente nnyingi okugikola. Ne tuzimba nga tatuyambyeko nti atutereddeko wadde n'ennusu. Amabaati galimu mabaati nga 8 agaliko. Ebyuma bigundi byonna bya kyuma. Acoustics ze twateeka munda. Ebintu ebiri digital, amataala agali digital ge yayonoona gonna. So nteekamu ssente nnyingi. Naye ne tugamba nga tujja kusasulanga ssente buli luvannyuma lwa mwaka oba buli luvannyuma lwa mwezi. Ye endagaano eri mu liizi. Ng'era nga tusasula emiliyoni meka? 3. Tutunulire Honorable, emiliyoni zino 3 zaali za mwezi za mwaka? Zaali za mwezi. So nga Gwaivu twali twakamusasula miliyoni nga 12. Ne receipts wezi 120. Najja n'akola ekizibu. Ettaka lyonna lye twali tuliriizinze nga liri ku 10 ku 10. Gwaivu najja n'atematemamu ekitundu ky'ettaka n'ateekawo bbaasi. Kati theatre twali tugizimbidde nga tulina okubeerako ne zi parking ne wabeerawo bbaasi. Theatre yaffe n'egwa mu kikko. Okitegeera. Bano we baasima okukka ne kisuulamu theatre side. Kati nga tulina okuzimba nga bo balina okuzimbawo ne bagaana. Ne tukozesa emiliyoni eziweranga 9 ne tugula amayinja ne tukola gundi woolo eyo gye basiba musibisa mitayimbwa gyokka okulaba nga ettaka teribumbuka kudde eno. So Gwaivu bwe yajja n'agamba njagala ssente. Tumugamba naye ssente zino ze tukozesezza zo nga tozitandika emiliyoni 9 nga tonnaba nazo zigatte ku ziri z'otubanja oba totubanja. Gwaivu twagenda kulaba nga akwatagana na poliisi, abapoliisi b'e Kampala nga bajja Okay, Honorable njala tutunulire. So you wanted emiliyoni zino 9 ze mwazimbisa retainer wall zibeere compensation y'essente ze mubanja z'abanja mubalire kuli wali abanja munne. Ate mu contract yaffe yagamba nti bwe tuba tugisazaamu tusooka genda mu kkooti kusazaamu liizi. Tugenda naye tiyakikola. Yagenda bugenzi ng'akwata abapoliisi n'abanywi b'enjaayo be yakwata olwo omunywi w'enjaayo awo court broker nga bajja n'ebipapula tebabirina nga bajja basuula ebintu ki wabweru. Kati ye ky'ataamanya nti ate nze wadde nali nsoma drama naye ate nali mugeziko okumusinga ebintu nabirekawo. Kati etteeka ly'ebintu ng'omaze okubifulumya wabweru nanyini nga tofunye obiwa nanyini waabyo olina okufuna w'obitereka. Kati ebintu ne byonooneka, enkuba n'ebikuba buli kimu kyonna. Then I was building evidence for my case. So kati kooti bwe twasooka okugenda eno teekamu claim ya 1.6 billion compensation. Okompensatinga time yaffe eri n'ebintu ebyayonooneka. Ojjukira nti nalina studio yagiruuti nga yaleeta abayaayi yaleeta abayaayi okuva ku Arua Park ne babba buli kantu konna. Nga gentleman omuntu omukkakkamu asobola okukolagana n'abayaayi okujja okuleeta Haji Mufere era neewuunya nnyo Uganda Muslim Supreme Council era nkubira omulanga ow'omukulu baataddeko ku office ku theatre yaabwe aka Uganda Muslim Supreme Council. Kati omulanga ogukubira ni mufti yali badde mufti wali badde ovaayo n'otopromoting abafere mu nsi.
that man is a conman takyalina status yonna eyinza nakukwatagana na Uganda mu Supreme Council. He's a conman, completely conman. But you cannot tosobola kukwata kizimbe kyotazimba. Honorable njatu tunulire otandika okolagane Haji Gwaivu ono yali muntu mulamu obufere okubeera conman oba bandit bimuyingira lwa fitina yansi eno. Azze ate sinze nze kagwe yefuulidde azze nga yefuulira abantu on record naye this time agenda kukigwako mu kooti kuba kooti egenda muvulula yenna emusuule wali. Njala tunulire muliizi mu ndagaano ya liizi gye mwakola gwe nga gwe ku ludda lwo wali otuukiriza ebibyo? Nali ntuukiriza ebyange kubanga kyenjagala nsooke nkubuulire ekizimbe ng'ekyo nga okizimbye okuva wansi paka waggulu waliwo ne grace period gye bakuwa. Nze saawe bana grace period natandikirawo okusasula. Nazimbanga baartist baleetanga bloka ne baleeta emisenyu ne bakola batya totally nga twagala kweliberatinga nga baartist tufuneyo ekifo kyaffe we tubeera kuba ebifo ebisinga byalinganga by'abayindi. Kati nga abayindi bakola ejjogo lyonna lyotonna bakulaba nga balikola ku Bat Valley. Abayindi bakola ejjogo ku Bat Valley ne babasasuza sente ze mutasobola na kukkiriza. Theatre tesobola kuvaamu miliyoni 10 ne babasaba 12. Okitegeera so nga twagala okweliberatinga tufuneyo ku kintu ekyaffe ne baartist bawone omuze guno gw'okujja nga bajja ku stage naye nga bali under stress. Okitegeera nga tubasobola kuyiya bulungi ebintu so ne tugezaako okukola kino kye twakola era ennaku z'omwezi 29 we want to liberate ourselves. Twagala kwenunula era tusaba baartist bajje mu bungi ku kooti balage solidarity y'okununula theatre mu Uganda. Njala tutunulire oyambadde omujozi t-shirt Save Royal Theatre. Save Royal Theatre. So kati eno ye ngombe yeriwo. Save Royal Theatre. Twagala kusavinga Royal Theatre tugiteekemu amaanyi gaffe gonna nga bwe twagizimba. Baartist njagala bajjukire nti baleetanga omutayimbwa ne baleeta seminti ne baleeta amayinja ne Gwaivu yaliwo ng'alaba n'agamba nali simanyi nti abantu basobola okukwata ekintu ne bakyezimbira nga bagizimba nga bw'olaba kyaki. Mu mbeera eriwo olunaku olwaleero mu Uganda bwe tutuuka ku kisenge nga tunyigiriziddwa nnyo omulango ogusembayo tuba tugukubira gavumenti okujja okututaasa. Gavumenti ogikubidde omulango okujja okudduukirira mu mbeera eno. President Museveni namuwandiikirako ku bbaluwa mu mbeera eno era n'apromisinga okutuyamba ku Gwaivu nti omwami oyo tusobola kwogera naye asobole okutuyamba. Minisitule yaffe ya culture nayo tugikubira omulala kuba tezimbangako ku theatre yonna mu Uganda. Gavumenti tezimbangako ene theatre tegirina ne National Theatre nayo si yaayo yaba cards ne ba artist ba wano ba Christopher Mukiibi. So kakati okiraba nti gavumenti etuzimbidde ate ffe abagezaako okuzimba okulaba nti ekintu kino kibeerawo ate batutulugunya. Ebbaluwa gye wawandiikira President Yoweri Kaguta Museveni yaddibwamu bateddibwangamu? Teyaddibwamu. So we're taking initiative chokola follow up ku bbaluwa yo? Nali nkikola on behalf of the artists ba Uganda kuba nali vice president waabwe nga tugamba president ajja atutaase kubafira abatuyingiridde abafuula abafere kubanga balandlords banyinye Kampala bafuuse bafere tebalina mutima mulungi. Omuntu bwe balabanga ekintu olyakiwaddeyo mutaka muli wadde mulimu agreement ate nga yeefuula. Bwe wandikira ebbaluwa eno wali ofuuse honorable already? Of course nali nfuuse honorable naye teyaddibwamu naye ntwala omulango okukubira gavumenti ejje tuyambe mu nsonga eno. Theatre yaffe tugyeddize tugende mu maaso. Omuntu ayinza okubeerayo n'alowooza nti okulwanyisibwa kuno kwoliko okwokubanga batwala theatre yo kuyinza okubanga kuli intrigued by political affiliations. No saagala kuteekeramu ddala gavumenti nti gavumenti eri mu kulwanyisa guno omululu gwa Gwaivu gwe tulwanako omululu gwe omululu gwe n'obutasiima n'obutakkiriza n'obutaohoninga owning your agreement n'obutakkiriza nti Katonda asobola okutandika abantu nga batono n'abasitula ne bafuuka banene ye buli lwala abaartist nga bagenda waggulu alumwa
ate kati ekizibu kyalina nti takyalina bulungi ssente nga bwe yazirina kati buli muntu yenna abeera ne ssente amukwatibwa fitina mu nsi shetani rajimu. Honorable Nyala tutunulire besides the court okubanga yebatabaganya kati waliwo ku initiative yokubanga mwogera on a personal basis ne Haji Gwaivu. Nafunayo okuwa abasajja abakadde eyo kajjansi basobole ne baga nti oyo yatulemerera kati oyo yatulemerera buli muntu yenna yamukyawa ku nsi yagenda omanyi yagenda n'afuna problem n'afunamu ku bulwadde kati n'akyawa buli muntu yenna ku nsi. Bulwadde ki? Sibumanyi naye nga alina obulwadde bumutawaanya kakati bumutawaanya so kakati najja n'afuuka omuzibu buli lwafuna ebizibu ayagala kubyesanguliriza ku banne balaba bali stress free ayagala ensi yonna yonna ebere mu stress y'ebizibu bye. Honorable Nyala tutunulire nga tuwunzika essimu yo yasembayo ddi okuba ku ssimu ya Haji Gwaivu oba eya Gwaivu yasembayo ddi okuba ku yiyo? Kasana mutegeera kasana mumpima nti fitina gyalina mu nsi nene saatawaana kutawaana kumukubira ssimu kubanga olwasembayo yaŋŋamba twali ku poliisi ne mubuuza naye Gwaivu lwaki oyo noonya amaanyi g'abatisiti okutuuka ku kino oye neyefuula nti kati ebyo saagala kubiwulira nako kaakati era ng'omuntu wa fitina bw'abeera ebyo saagala kubiwulirako kaakati njagala ebintu byonna byonna nga biri wabweru ne mubuuza entebe ezo zibamenyaamenya ani agenda ozikompasetinga n'agamba zezijja okwekompasetinga neŋŋamba nti akati ono Gwaivu omutwe gwonoonekedde ddala. Honorable tuli mu mwezi mutukuvu abasiraamu gwa Ramadan osanga bw'omunoonyeza mu mwezi guno asobola okusonyiwa ne muddiŋŋana kubanga musajja musiraamu Haji mulamba alimba si musiraamu ate Haji aba atya nga si musiraamu Haji bangi nnyo nga si basiraamu nga tebalina mitima gya busaasizi kubanga singa yalina omutima gw'obusaasizi yali nsaasidde najjukira bwe najja ewuwe najjukira nga ndera ebigere bye mukama wange walera ebigere bye otya nga tumwegayirira atuwaawo tumunange tusaasire tubeere wano tujja kubeerawo emyaka 2 tujja kumala tumufunye naffe awalala naffe wetukola ki wetugenda naye tiyatuwuliririza n'ayonoona buli kimu kyonna abantu bangi bafudde okuva bwe yatujjako Royal Theatre batisiti bawera 20 abaakafa because they are jobless kati omuntu ali heartless bw'atyo sobola kugamba nti ate tuddemu tumukubira essimu ekooti ejja okutulamula. Njala tutunulire mu mbeera eno ey'okuba nti abantu theatre yo yamenyebwa how many people are rendered jobless as of now? Bali mu mitwalo ng'ebiri wangi bali weze emitwalo 2 kubanga kati jobless gwotunuulira ono directly ali employed by theatre naye tunuulira abantu abamuli emabega tuli mitwalo na mitwalo era senga government ebetukkiriza negana mwekalakaaseko Royal Theatre walitegedde how powerful that theatre was ojinza okusanga abantu emitwalo 3 oba 2 nga bali ku streets. Embeera eriwo kwe kubeera nti theatre emanyiddwa nga Royal Theatre esangibwa ku Martin Road emabega wa City Oil awo yali vandalized kyekigambo kyenyinza okukozesa era nga ekitulese wane wa Honorable Paul Kato Lubwama kwe kubanga kuba omulanga ogunnyonnyola abantu nti theatre yasaanyizibwawo era nga bali mu campaign emanyiddwa nga Save Royal Theatre kyekitulese olunaku olwaleero nga bw'omuwulidde mu bigambo bye court hearing ennaku z'omwezi 29 okowoola abantu. Yes, nkowoola baartist bonna abalabi ba theatre abantu bonna ekirungi nti lawyer aguli mu mitambo theatre fanatic. That is good. Mwami Kanso Mutyaba yagulimu alabye theatre okumala emyaka 3 obulamu bwe bwonna abadde alaba theatre yemukuzizza okuva ku Riverside era nanoonya omuntu amanyi ebintu bya theatre yabatuwolereza kuba yawulira pain kubanga Gwaivu yalina ekintu kyeyakola kyesigenda kumusonyiwa mu bulamu kyekiriwo ekyo yakwata sculpture eya art n'agitemaatema ati nakwata ebifaananyi bya kabaka waffe munaffe wadde ava eri Busoga tutumuganye Musoga alina kyabazingawe nakwata ebifaananyi bya Mutebi nakwata ebya Mwanga bya Ssekabaka Mwanga nakwata ebya byonna n'abisuula wansi. I felt hearted
I felt hurted. Nawulira ngo mutima gwange aguyusiza naye kye yali akasuka ekyo yali akimanyi talina sense yonna ali senseless. I felt hurted. Kwama yali tukoze bino batugobe entebe azisuule, but our king kabaka waffe n'omukwata n'omujja mu theatre woba mutadde, this is a royal theatre, n'ojja n'okanyuga eri n'okwata Kabumwanga n'okanyuga eri n'okwata Mutesa n'okanyuga eri. Gwaifu gwani really? Who are you? Gwani. Okay, yeyo embeera eriwo 29 ye court hearing omusango lugenda okubanga guwulirwa. Buli muntu anyumirwa ati mu ggwanga Uganda nkukowoola for this cause. It is a noble cause, a positive cause, an objective cause. Nkowoola buli muntu anyumirwa theatre, buli alya ku theatre, buli adependinga ku theatre, buli alina akakwate ku theatre ne art mu ggwanga Uganda nkukowoola. Honorable Paul Katolubwama, Haji Gwaivu claiminga nti akubanja an approximate of over 200 million. That was by 2014-2015. How true is it? It's not true. Kubanga bino bintu byebala byokka. Gwe bala milioni 3.6 buli mwaka. Milioni 3.6 buli mwaka. Akatugobanga nakabeera owantu emyaka ena atomanje oti atulaba nti omutogo bagwononese ogwani ogugwe gwennyini buli mwaka buli mwezi milioni 3 buli mwaka ziba milioni 3.6 ongobye nga nakabeera mu kifo kye emyaka ena atomanje oti ebibiri. Simple mathematics. Wegambe ebintu byabiteekamu envy abiteeka kasajja ka fitina ekali ku mutima mumpitirivu. Honorable lastly nga tuwunzika nja tutunulire initially line ettaka lyani before you holding the lease, before Haji Gwaivu coming in? No, ettaka lino walingawo ennyumba za Ministry ya Finance. Okay. Ze zaabeeranga waawo ffe bwe twali tukuwira ku Martin Road okuva mu 1972 73. Awo waliwo omwami bamuyitanga Saalongo yali akola mu finance yabeerangawo zali nyumba za finance. Kati bano Amini bwagenda manya abayindi we bagenda ebintu bino byonna byadda mu custodian board. Kati Gwaivu ndowooza gye yagenda n'afuna liizi yaawo naye ate ye liizi ye yagikyusa n'agifuula mayiro. I don't know how he did it, naye yagifuula mayiro. Kikkirizibwa? Simanyi oba kikkirizibwa oba tekikkirizibwa. So nefuuka mayiro. Kati nze bwe nali nzija nampako ku kyapa ne ngamba bwe ekiti bwe tugenda okukola nze actually nenzija nga nze sajja ng'abo abantu ababbi nze twajja tukolagane nga ndaba potential eriwo ng'otusobola okukolerawo theatre yaffe obulungi era ne tumuyingiza ne mu badirector baaki ba Royal Theatre naye mwennyini akimanyi. Tumugamba abantu batwefuulidde ku kupa twayize kakati naawe yingira ofuuke royani mu Royal Theatre tufuuke. Mufuula director waliwo buwandiiko mufuula director? Yes, we buli era naye abulina ba director nga tukola gundi eyo. Roya waffe yali ali mu Elias Lukwago kooti bw'eneeba yagadde omuyita ejja kumuyita Gwaivu ajja kujja abitabye. Okitegeera naye nga byonna mu bufunze bwabyo mulimu ekintu kiri kimu nga tuwunzika. Bannannyini ttaka mu Uganda mubeere n'obuntu. Kakati gw'oyinza okwonoona ekintu n'okyonoona naye nga kigenda kufiiriza mitwalo n'emitwalo gy'abantu. Obuntu aba South Africa obuntu aba South Africa ffe tubuyita buntu bulamu. Obuntu bulamu kintu kikulu nnyo. Kubanga kati kino okiraba nga bwe kiri tekigenda kukoma. Sikigenda kukoma kunze. The artists of this country bajja kusigala nga bakyalwanyisa Gwaivu. Ne bw'anaamenyawo theatre nga bwa planning agimenyewo. Naye nga kooti yamugamba tokwatako kantu konna. Naye yayagala agimenyewo. Ayagala okulaga ekifuba, ayagala okulaga ssente. Kitegeera. Kuba abagagga baffe wano mu Uganda bali indisciplined. Bonna abasinga ba majority baagala bakola ebintu nga balowooza twebe ebintu bye bagenda okukola oba mbwa ze zigenda okubeeramu nti si bantu. So nze kyekyo kyenkugamba nti I'm telling you nze omulanga gwenkubira tugenda kubisana ne Gwaivu mu kooti paka tunanunula theatre eyo. Just briefly, when you make someone a director of a company or an organization, that means they either have some shares in the company or organization, they
either entitled to some share at the end of the month, end of the day. Gwaivu yali afuna byalina okufuna nga director oba yali director wa kifaananyi oba yali director alina okufuna something monetary. Gwaivu was a dormant director. Can you define a dormant director? Gamba yalinamu percentage, his percentage is there. Document we tuba tugifunye, his percentage is there. Try to kwataganya mu bulungi nnyo mu nsonga eyo. Even my wife, she was a director there. Ne mukazi we yali. So we had made a joint venture. Nenga fe tusazewo ntugamba wadde tukoze joint venture nefe tujja kusasula kino. Fe tujja kusasula kino. Nenga kye tugezaako okwewala okurepeatinga the same mistake. Butabefuulira. Butafwefuulira nga Bosco Muwonge byatwefuulira kukupa. Actually sifefeka ni abantu bali eyo they are silent basirise nenga ba landlords befudde kyovole teka lya ba landlord ne abapangisa digenda kubeera akagombe kubanga abantu bayina obusungu ku mitima. Honorable kiba kitegeeza kati wano omuganda agambe yali alumiddwa ku musota kiba kitegeeza tokyazzeemu kukwata landlord kumuteeka mu venture kumufuula director because wa Bosco tewakikola n'okikola nkikutuusa kati kye tuliko essaawa eno kubanga baartist bakyagendera mu struggle tukyanoonya era tunoonya ettaka era tukubira ne gavumenti okutuwa ettaka eriri free tusobole okuzimbawo theatre zaffe kubanga tusobola kuba na one theatre in the country era tunoonya ttaka eri freehold lye twagala tukyagala lease we don't want anything freehold twagala liri freehold olwo tuguze ettaka lyo millions 5 tukusasula ogende naffe kubanga tukooya ababbi b'e Kampala tukooya abafere mu mbeera eno tuba tugezaako odinoonya ne baartist around the town tulabe nga tukikolako tutambuze ekintu. Okay, tweyanza nnyo Honorable. All right. Okay, thank you so much abadde atulaba. Wolokoso extra no stress mu UG. Ibra K Mukasa ge manya gange.